kati sawa ya lero baagala tetukyamulaba ko NUP tetukyamulaba talina sente ze yalya naye olw'okuba nti oba yakwatagana n'empuuga ne kimukyaya aba NUP. Okay, kati yajjako ku kitebe ne baggalawo bwe bayita press conference bakabe bwe baba bayita ye tebamuyita lwaki tajja yali azeeka kavudde ne bamuggalirayo. Omuwagizi wa NUP yabeera aliwa? Omuwagizi wa NUP yoyo abeera ne kaadi ya NUP eyo bwanne memba wa NUP. Bw'osukaawo waliwo obulamu obubwo obutali bwa NUP. Kuba singa ogenda ku poliisi yonna n'otandika buli abakoze ebikolobero 100 n'otandika okugamba bano bakatuliki bano basiraamu bano baganda bano basamize bwe batyo ojje kwesanga nti ng'ekyokulabira kanku ekyokulabira nze tegusula ndi mukatuliki bwe nziba essimu y'omuntu wano kyogamba lubaga ye bentumye osobola ogamba nti abakatuliki babbi oyina gamba tegusuulwa yabbye essimu ne tosobola gamba abakatuliki babbye essimu kuba abakatuliki tebannantumako bwe mba nyina kyenkoze kyonna nkikola nga nze n'olwekyo ebyo byonna tebabikola bwe baba bikola enewe tebabikola ku lwa NUP waddembe oyo twamota NUP yamuta akola bibye kitegeeza tewaliwo obuzibu ne bwakubisa epane bye bya yelo tetuminaako buzibu era buli kyakola akikola mu linnya lya agende ne bakolera ffe tetumumanyi. Yes. Tugane set hello. Nkwaniriza nnyo ku daily updates amanya Claire abale mwena abatulaba mwe bale kusubscribinga mwe bale kulikinga mwe bale kugoberera bambi mumpadde vibe neyanza nnyo neyanze gena batana kusubscribinga mugende musubscribinga daily updates UG ngenda kubangamba wa amawulire nga bwe ndabasuubiza agaliko agajja byonna ngenda kubambibwa wano ku daily updates ndate leero nkomyewo n'omwami Tegusorwa Innocent Tegusorwa owa toli mwavu mutwege gwo mwavu mwami Tegusorwa nsanyise okulaba nage nsanyise okulaba nnyo manyi twakoma luli twalabagana luli gumu mugenyi wange yasookera ddala abantu vibe ne bajagala nengamba leero kankomyewo mwami Tegusorwa era tuwayeemukko yes kati nsaba obuze ku bantu abatulaba nsanyise obbalaba mwebale kwefiriza budde bwammwe ate musobola okuba nga mutugoberera mwami Tegusorwa abantu bagamba amaloboozi gavuddeyo ag'enjawulo nti abaana ba NUP bayitiriza okubba abantu okuyaaya abantu kati juzi twabadde ne antikaduuka yagenda n'akuŋŋaanya ssente mu baana abana abaali mu biyumba nti agenda bakolera bizinesi ez'enjawulo n'afumbuka ne ssente z'abaana ate nga bagamba wa NUP kuba n'abantu omutegeera bamutegeera ku NUP kati twafunyewo story endala ya Fifi yennyini Fifi omumanyi naye mwennyini nnyini yakwata ssente z'abaana mbw abatwala Bulaaya n'ababba ate naye wa NUP tulinawo omulala uptop boss y'omu ennyo kuba struggle w'amaanyi ddala wa NUP w'amaanyi era kofi atekava ku mutwe era naye wazeewo complaints zezimu naye ngabba abantu ekintu kino tugenda kukibalira kuki simanyi tugenda kukibalira ku NUP nga yo oba abo abantu tugenda batwalira wanga bobo mwe mugenda kukikola mutya nga mmwe. Okay, neyanza one nti ngenda kitunya mu ngeri bbiri mu ngeri za mirundi ebiri. One nti ngabwe boogera tebanaleeta bukakafu stories nazitegeera bulungi stories zaabwe zonna n'eri ababalumiriza abasobola kubanga batuufu banga bakyamu bayinza okuba balumiriza bakyamu obanga batuufu kubanga tetwaliyo neka tugende ku kintu omuwagizi wa NUP yabeera aliwa omuwagizi wa NUP yoyo abeera ne kaadi ya NUP eyo bwanne memba wa NUP bw'osukaawo waliwo obulamu obubwo obutali bwa NUP kuba singa ogenda ku poliisi yonna n'otandika buli abakoze ebikolobero 100 n'otandika okugamba bano bakatuliki bano basiraamu bano baganda bano basamize bwe batyo ojje kwesanga nti ng'ekyokulabira kanku ekyokulabira nze tegusula ndi mukatuliki
bwenzibe essimu y'omuntu wano kyogamba Lubaga ye bentomye No. osobola gamba nti abakatoliki babbi oyina gamba tegusuulwa yabbye essimu ne tosobola gamba abakatoliki babbye essimu kuba abakatoliki tebannantumako bwe mba nyina kyenkoze kyonna nkikola nga nze So new. n'olwekyo ebyo byonna tebabikola bwe baba bikola enewe tebabikola ku lwa Nuupu oli aba n'ensonga z'endala zayitamu Nti mwami Innocent ekituleetera okulowooza nti tubatwale nti bannuupu nti abantu abasinga ku social media kuno beesiga abantu bano nga tebabamanyi babeesiga lwa kibiina kya Nuupu nti babalaba nga bali mu struggle y'emu nabo ne babeesiga ku lw'ekibiina kya Nuupu nti akakofiira kano bo kasita bakateeka ku mutwe omuntu amulowooza nti wa Nuupu era n'amwesiga kyekitugambisa nti aba Nuupu be babba anti mu nkolo y'emu kereya nze ndi mukatoliki gojjagamba nakubbye kubanga wanneesize kubanga ndi mukatoliki munno era enjogera yonna eriwo abantu bo community oli ejjagamba salaamu aleikum kati gwogambe nti yanzibye kubanga yasoose kutola salaamu n'olwekyo abasiraamu banzibye oli ejjagamba mukama yeebazibwe oli ejjagamba mirembe Mariya kubanga kati gwe olw'okungambye mirembe Mariya nyambadde sapole kati bwe mala okubba ng'ogamba nti abakatoliki banzibye n'omusajja yasoose kundaga sapole era n'agamba nti oba mulokole n'agamba mukama yeebazibwe nawe n'oddamu nti aweebwe ekitiibwa kati bw'amala okubba ng'ogamba abalokole banzibye kuba nayanzibidde ddala yasoose gamba nti mukama yeebazibwe atenderezebwe Yesu kitegeeza abalokole be banzibye kati abo bakyekwasa beekwasa kyekwasa tekirina kakwateko nanze kyenjagala olwaleero omuntu n'ogamba nti oyo mwogezi wa Nuupu omwogezi wa Nuupu ye Alex Waiswa oba ye Jose Nnyonyi kati oyo aba ayogerera Nuupu oba bondeetera obujulizi nti olukiiko lwatudde e Kavule meeting neefulu neekolaki ne bakiteesaako ntukiteesezzaako kati kere yagenda obatubbire era ne minutes ziizino mwakiteeseza Kavule ne mumuwendulira janzibe kati okitegeeza Nuupu ekubbi kikitegeeza kubanga olukiiko lwatudde olwa Nuupu ndekyo bwe kitabeerawo oli abikola nga wa FDC NRM mukatoliki olw'eddiini mu ngeri yonna naye takikoze ku lwa Nuupu omanyi mwami Tegusuula Nuupu eno ekifaananyi kyayo kye yaleeta mu bantu ekifaananyi Kyagulanyi kye yateeka mu bantu agenda kuba ne gavumenti ennungi gavumenti etali mu babbi gavumenti etali mbayaaye kati ekifaananyi ekyo kye yateeka mu bantu simanyi ngeri gye mugenda kukikolamu okukikuuma abawagizi ba NUP oba abantu munaabajjako obukoofiira buno kuba ffe olulaba akakoofiira bwe tuti tugambirawo omuwagizi wa NUP anti kiri bwe kiti kiringa oli bwanayambala t-shirt ya maniyo naakubba ng'okeera London nti maniyo yanzibye mu nzitiza sente za nti omusajja yazze wano nga yambadde akakoofiira ka Arsenal ne t-shirt ya Arsenal ng'alina ne baana nanziba n'olwekyo omusajja oyo wa Arsenal munsasule sente zange kitegeeza bannayuganda beebereremu bweberezi balina kwebereramu okuggyako nga gwe mwogezi wa kibiina yeeyogedde naawe oba bali ku bifo eby'oku ntikko ddala kati abantu balina kwegendeza bwegendeza naye abantu bakola byabwe nga bwe nagambye nze Tegusuulwa byenkola tosobola biteeka ku ddiini yange oba ku tribe yange ate n'ekirala kino era just kwongerezaako n'omuntu asobola okukambala kuvumaganya ng'ekituufu ennono ya kibiina nga tagiriiko nga yisaawo bibye kuba Uganda yatabuka abantu abandayi tweberere mu Uganda yatabuka bascammers bangi nnyo yes Ma'am Innocent twalabye omwami Kagabo Honorable Kagabo nga kubise ekipande kya yero mabega awo twamulako nga pepeya ne kibiina kya Muhoozi nga ali nabo nga pepeya okufa obufi ate nga wa NUP kati tulabye ebipande bye nga kubisiza bya yero kitegeeza nti agenda kujja mu NRM saayo ekijja like tewali tteeka limukugira ng'ekisanja tekinnaggwako byemirundi ebiri etteeka ligamba omwaka ogusembayo ku myaka 5 mwaka ogusembayo
bakiyita crossing flow omuntu akirizibwa okukyusa endowooza ye ku byobufuzi mu mwaka ogusembayo kati omwaka gwolina okubala nti omwaka gugwako ddi kubanga omwaka ogwa politics gugwako mu gwakutaano kati bwe guba gugwako mu gwakutaano then takirizibwa kukyusa Mam Innocent kulo omuntu atulaba eno omwaka oguno ogusembayo yes gugwako mu gwakutaano gwa this year yes kubanga ekisanjalozo kikoma mu gwakutaano ogwawo guno omwaka yes kati se bifaananyi tulabya bikubisizza kati anti kakati bagamba crossinga kati obuzibu obukikwekyo bataddeyo ebifaananyi ojja mukwata akyegaana agambe ekifaananyi si kyange sinze nakikubye sinakyukira ddala kufuna kaadi yeeri naye nga ate ebifaananyi bibye kati okumufunza kiba kizibu naye nga amazima gali nti oyo yali yayokya dda oyo w'enaalemu yagenda twamuta si wanupu mu mutima twamuta akolera bali bakolera okusinziira ebyamutuukako byonna yakulosinga danadamu NRM oyo ebibye birala era twamwogeddeko ojjukira ku ssente ezaleeta obuzibu biliyoni 4 yazirya yazizaawa twamulabako awo n'ebikutiya ati naziwaani agala mpuuga awo yali Ismail mpuuga yamwegaana ati sinze nzikuwadde olwa n'empuuga naye yamwegaana ati sinze nzikuwadde nagende wa speaker namugamba kibiina kyekyamugoba anti ssente zino miliyoni 4 omubaka omulamba bamubuza ozijjeewa n'agamba wa lopo ebiseera ebyo mpuuga n'agamba sinze nzikuwadde zitwale gye wazijje n'agamba wa speaker namugamba sinakuwaako ssente n'agamba parliament yezimpadde parliament yagamba tetukuwanga kuwadde n'ekikumi kati yazizaawa ebyobufuzi mu politics kati embeera bwetu bweri kati waddembe oyo twamuta nupu yamuta akola bibye kitegeeza tewaliwo obuzibu ne bwakubisa epande bye bya yelo tetuminaako buzibu era buli kyakola akikola mu linnya lya agende ne bakolera ffe tetumumanyi mwateekateeka dde omulala yes webali abagenda okubeerawo ababaka tebagenda kubaggwako kubanga tulabye wano ekyasuula Kagabo zaali ssente naye ne mumuneglectinga ndowooza naye ekyawanga omuntu nagala eno gye ndi kituufu tebakola ki tebanjagala naddukayo n'abaviira n'agenda ate tulabye embeera eyo nga mugitadde ku babaka bangi mwagiteeka ku mwami Mpuuga nadduka tulinawo ono Nakakande omukyala Nakakande MP wa Bukomansimbi Masaka naye embeera y'emu ababaka mugenda kubagoba mpaka wa ali wagobyani tewali gwe twagobye be bennyini be beegoba anti embeera gye mubateekako etya embeera eno gye mubateekako ey'okubeera nti akoze omusango ne mumugoberawo temumukkiriza kwewozaako ne mugoberawo n'agenda tagenda bamalaka tetugenda kwongera okulaba ebipande bya yero nga biyitiridde kuba eno balabika mu yero babagumiikiriza oyogedde kituufu bagende gye babagumiikiriza ffe tuli banjawulo bw'oba walidde ssente z'abandi eza gavumenti then zizeeyo bw'oba tosodde zizaayo genda gye batakwinaako buzibu gwalya ssente z'eggwanga naye eno ffe tugamba teri kifo kyo yenjawulo yokka teri abagoba baide be beegoba bokka n'olwekyo abo batuufu bajja kusigala nga bw'olaba omuti ogwo ebikoola ebyo bijja kutuuka ekiseera biggweko byonna ate omuti gufuna ebikoola ebirala n'olwekyo n'ababaka bwe tubabeera n'abo bwe batyo bwe bali bajja genda tetufune abantu kati kabe mannyo omwana bw'aba akula amannyo gavaamu ate n'afuna amannya amalala amatuufu agagenda okuwangaala n'olwekyo bwe baba baagala kugenda ku lw'ebyo olugirugule bagende tufune abalala ababiraba obulala kino kireka NUP nti buli kisanja ekinajja egenda kuba nga ereeta babaka bapya nedda bameka abagenzi be batono awo wenyini tulina omubaka Joyce Baagala takyamuka takyalina vibe naye ng'embeera gy'agambe gye bamuteekako olw'okuba yagenda n'empuuga kati essaawa ya leero Baagala tetukyamulaba ku NUP talina ssente ze yalya naye olw'okuba nti oba yakwatagana n'empuuga ne kimukyaya aba NUP okay kati yajjako ku kitebe ne baggalawo
bwe bayita press conference bakabe bwe baba bayita yete bamuyita lwaki tajja yali azeeka kavune ne bamugalirayo embeera olwedde gye bateekawo embeera etya waliwo abantu wobeera nogamba mbutuufu ngenze wano ne Claire tanjagala yes lwaki takwagala olw'okuba nakwataganako n'omuntu gwe yali tayagala gwe kati kamboze gwe Claire gwe nga bw'oli awo oyina mikwano gyo nga mukwano gwo ng'akwatagana nnyo n'abalabe bo n'osigala nga gw'omwaniriza engeri nnyingi waliwo mukwano gw'oyo nga kyamukoze si kyamaanyi ng'ate naye abadde mukwano gwange Innocent tuyinza okuba tuli ba mukwano tuli Mayanja ffenna mukwano gwaffe n'oyawukana naye nze ne ŋŋamba mu butuufu Mayanja nga mukwano gwange ne mukwatirwako ennaku ne mubeererawo ku katono ekyo kingobya mu kibiina teri yagobye gwe baluwa yagirabako nga bamugobye nolike era omuntu aba akiraba nti temumuliiko nedda babeere bantu bakulu basobole okuba nti si baana bato ab'okulowooza nti bajja kujja bapampaling abeera muntu mukulu asooka jje tulabe nti yazze ne bagana okumwaniriza nze kyendaba nno kisanja ekijja mugenda kuba nababaka bapya bokka kubanga ne Kawempe wano si bapya bokka batuufu tugenda kuba ne batuufu bokka si bapya anti mami Innocent kankugamba ebintu bino omuntu abeera mulungi nga tonnawangaala naye naye mbumala okuwangaala naye era naye ajja kukusobyamu kati buli anaasobyanga nga mumugoba kigenda kulekawa NUP si nti buli asobya nti bamugoba nupu kigambo nupu kibiina ky'abantu abantu balina okwenyiiza ng'abantu tosalagamba tetujja kubeerawo nga tetunyiiga naye gwe kyetwebuuza lwaki gwe tokyajja ku kitebe kyo kyetwebuuza naffe gwe bataagoba lwaki tojja lwaki oteebereza buteebereza nti baleka tebagenda kunsanyukira kubanga omubaka nga Bashir okuva lwe yalayira yeba embeera mwagimuteerawo there and then embeera etya yiye atajja ku kitebe ekitebe kikye ekyo kitebe kirimu area gy'atwala nalako ne mwami Seggona yajja ku kitebe nga omusajja ababongako abaana teri abonga kati embeera y'abalala bagitya okubonga kyanjawulo ati olwo ababuuzaako anti bw'oba obuuza ku bantu oyinza okusanga abantu nga bali mu byabwe nga bali mu mboozi zaabwe ekyo nekitegeeza kitya nti toli waka omwami wamulaba Seggona namulaba sajja agira mpewa kati ali Ludamani n'agamba sijja kugendayo kunkola bintu kati gwe weesooti kati gwe kyogamba Claire bw'oddayo omwami wo n'otuuka n'oddayo waka nga tammuka tobuuza kiki ekigenda mu maaso odduka buddusi mu bufumbo bw'otuuka waka nga omwami tammuka ng'ogamba obufumbo omudduseemu siridda mu maka gange kuba gali amaka gaabwe agamaka gaabwe kati ekibaddusa kyekiriwa buli kane ku munaaba musanyuse busanyusi obukambwe buyitiridde tewali bukambwe buli ludda wa bukambwe buli ludda wa bali ku social media obakuba babayisiza mu deggaali batulaza abagenda okudda abatagenda kudda kati nabo babatya bambi basajja bato bwe kibeera okuvuganya bwe kubeera buli ekisanja kyo bwe kiggwako ovuganya n'abalala bw'oba okoze bulungi n'oddayo bw'oba tokoze bulungi n'olindako ono n'agendayo ate osobola okudda omulundi omulala teri abayinako buzibu kati ga Trump yaliko ne bigaana kati yakomyewo abasajja munaba kaadi abasajja bannange kaadi zitya leka mbuuze omanye ekisinza okunsesa Claire oggwanga nyina benda badde mbooza jjo tegusuulwa muleetaani Kawempe North muleetaani ono gyali nono gyali nsooka okwebaza bannayuganda okussa ekimu akalulu ne bakalekera nuupu yokka kubanga NRM yakatadde FDC yakatadde UPC yakatadde nsoko kibeebaliza akalulu ne bakateera nuupu yokka kuba bw'omubuuza nti kati embiwulidde FDC yereetaani bani abavuganya affe twagala mwe nuupu NRM yeesengeka baliwo abeesengeka ebipande byonna bimyufu twagala nuupu ekyo nkyebaliza bannayuganda era nkibeebaliza okusobola okuba mu tooki okulaba nti omuntu gwe tuleeta yoyo omutuufu kwanza nali mmanyi nti buli kibiina kigenda kuleeta tusunsulemu ne buli muntu yenna kaadi yagundi mwagiwaddaani kibiina kye kyagabye kaadi kubanga mulyoka tugambe tufe nuupu tukeereye nnyo tewali kyagabye lwaki kufe ku nuupu kiba kirala nnyo mbu nuupu lwaki temugaba kaadi kapuwadde kaadi mugenda giwandi ekisooka nuupu tegaba kaadi abantu be bagaba kaadi batugambe ekiri awo ku kitebe okimanyi nga bagaba kaadi teriiyo teri kaadi eri ku kitebe teriiyo abantu be bagaba kaadi
era bagenda batuukidde babagambe mwagalani mwagala Kereya mwagala Mayanja mwagala ono mwami Tegusula twawulira wano nga omugenzi Segirinya afudde ne bagamba twebaza nnyo principal olw'okuyimira ku magulu ge n'awa Segirinya ekyogera wakiwulira principal yagamba waaliwo bangi abaali balowooza nti basinga Segirinya n'agamba nti wadde Segirinya bado balinga abamusinga mu experience n'ebitabo abantu bo bagamba ki okumanya nti kadi ya Segirinya bawuliriza abantu his excellency yagamba yatuukanga ne bamusaba kadi bafather bakigo nga te Segirinya musiraamu ne baleeta results abantu kye bagamba nga bagamba Segirinya kuno nga ine ebitundu nga 7 ne bagamba muddeeyo mubuuza abantu bagamba ki abantu ne bagamba ku luno bitundu 9 ku buli 10 twagala Segirinya era kadi n'agamba abantu bagambye Segirinya ate yagigabirawa Kyagulanyi yagabadde kadi ya Segirinya ate abaali bamwebaza bamwebaza kusala mazima kugoberera birowoozo by'abali mu field bye basazeewo kye baali bamwebaza nti weebale goberera mazima bye twayogedde okuva mu constituency n'obituukiriza n'ogana okuwuliriza ebirala kadi ya Kawempe ne kulunagenda ku banzi nabye kanso Nalukoola Simanyi Sebaggala bangi bavuganya Latifa yagala Kyabwa meya naye bangi bavuganya era n'asinga abantu gwe banagamba yo yagenda okutwala naye abantu kye batatabula kyesaagala batabule kulowooza nti bwe bagamba nti Kereya asinze Tegusulwa ne Mayanja tetutegeeza nti Tegusulwa afunye 0 oba Mayanja afunye 0 ebeerayo nabo baba bafunyeyo bonero lino n'abasinga era pointi eri nti Kyagulanyi tagaba kadi bantu be bazigaba ye kyakola kuteekesa mu nkola biroozo by'abantu bye bagambye gwe mulimu gwe kukasa nti abantu bagambye eki bagambye Kereya gwe tubawutuwa nesi yesi agigaba katulende kuluna abantu sebanagamba kuba tugitunulidde kalulu akaliyokoka temutunulira nupu mwetunulire tutunulidde kadi anti kadi gye mutunulidde mwe abantu mwe mulina okwetunulira mwe mugenda okulonda omukulembeze tiimu kibyayidde mudda tiimu kubanze sijja biyingira mu kubabona mikwano gyange abantu gwe banagamba yajja okuwangula era gwe kibeera gwe kijja okgenda nakyo abantu gwe tusalawo yoyo kadi Kawempe North nero n'omukulembeze waayo ne bamuzaawo erinnya ne baliweereza nti ffe abakawempe tugambye gundi ne bagenda bamalako abantu ab'amaanyi abantu abakozi ddala abakozi batya abakozi ab'amaanyi kati nga Segirinya oyo bamutwala ate ani yamutwala mbu bamuta okwo kufa kwekwo tukuvumirira neffe tugenda mpola nga tukola emirimu gy'abantu era nga tuleeta abantu abatuufu basobola okuba nga bakiikirira bakikola okubanafuya ne musigala nga muli b'amaanyi anti awava oyere waddawo omulala awava oli ow'amaanyi agenzi era n'omulala omulala ow'amaanyi naye Kawempe ani kino kyabaka kye mbadde nkyakubuuza kino ababaka bamwe bano abatagenda kudda be mmalamu ddala amaanyi kati ng'omubaka ayirudde amaanyi kiki vibe ng'eri wansi ani yamumalamu amaanyi ani yamumalamu amaanyi owagira tiimu ki mbalagira Maniyo owagira Maniyo muzanyi ki gosinga okumanya mu Maniyo gosinga okwagala Magwaya kati Magwaya bw'atandika okusamba gwa Magwaya lizimu n'atandisa okusamba ogwa Magwaya kati tiimu nga ye Maniyo kocha baakoze eki anti kochi yalina okutendeka Magwaya namuwa tactics ezakale Magwaya n'atuweereza ate bamutendeka buli omu mukasenge tiimu batendeka omu mu mukasenge babatendekera wamu lwaki abalabo bakola ebituufu Magwaya teyatereera katolaba akyetebateba nnyo neze ndaba waliwo kati ngeje mwalina ababaka nti abasinga bambi baali bato abasinga baali ba first teach bayita batya first timers oba waliwo okubasomesaamu okwali kwetaagisa kuba mutuufu n'ebintu byammwe byababaka ebyaba honorables birimu okutomera kati omukyala oyo annuma nnyo baagala bambi yali mukyala w'amaanyi nnyo ate ng'ali mawulire gaffe gano ne kati akyali w'amaanyi nekye twebuuza ffe ensamba yaffe osobola okuba oli musambi mulungi naye ng'ensamba yo tejja mu eyo ttiimu kati osobola kuddira muzannyi wakawoowo n'omuleeta ate mu Maniyo oba omukoze bubi Maniyo tuli bakubayo asikubayo nekyey'omupiira ndala tidedda waliwo ate gwoyigiriza kati nga baagala wange ono wali mumuwaakadde ne mumuyigiriza naye tajja ku training ajje ku training bamutendeke anti olwago kuba ebbali
Nagamba sigenda kudda ku training. Coach nanyiga nnyo. Teri yali amugobye ajje ku training ekavule atendekebwe. N'obwo bucupa kuba kutendekebwa. Kuteeka mu mbeera. Munabawo omukisa omulala. Gutya. Sife tubawa. Kyagulanyi talina mukisa kubawa tiketi. Awo kavule tebagabirawo tiketi. Mwe mu community mwe mugaba tiketi. Kati mwami Mpuuga bwadda kati. Nti ki? Nakomone tona namulabyeko ku lumbe eyo ng'ayogera nagamba nze muganda wange Kyagulanyi simulinaako buzibu. Naye nze namulaga abantu b'e Masaka. Abantu b'e Masaka mwabadde bakambwe. Kati kankubuulire. Kyagulanyi Ssentemu His Excellency talina buzibu n'akatono ku Mpuuga ng'omuntu. Naye Mpuuga ya confessinze yakyogedde. Tamuyinaako buzibu. Obuzibu abuyina ku bikolwa bye. Ninga omuntu tamuyinaako buzibu. Obuzibu abuyina ku bikolwa bye. Era bw'ajja n'agamba bannange siri kiddira. Bannange mu nsonyiwe. Ng'agamba ffe Abannayuganda ng'agamba principal. Ye kennyini. Ng'agamba ye. Niba otagambye principal akakiiko k'ebyempisa we kali n'abantu abalala bonna ku Noobu. Najja wali ne tufuna amazzi g'okukiira nga gannyo. Tugateeka mu mwetango kayayaana. Nayingira amasanganzira ne tumwambulula n'amagye 3. Gaba 3 ng'atereera ng'era dda mu kibiina kye tetumuyinaako buzibu. Kubanga kinalabye Masaka ng'ate bagamba ku kyalo kwe yabaddeko kwe nnyini kwazaalibwa. Bannamasaka ne bamugamba nedda ne tukkiriza bigambo. Ate nga yamutwalayo ddi Kyagulanyi yamutwalayo ddi mu Kulumpuuga. Kati point yeeyo ye bwaddamu badde we Nuupu esonyiwa kasitooka kasa nti siriddamu kubikola obuzibu bwange mbutegedde Nuupu ekusonyiyira ddala. Nuupu no temala gasonyiwa alaba ano mayinja akakofiira ke bamuwanga akomyewo. Sajja yamutuzaako enkofiira nnene bweti n'amutunuulira ati alina akaaso kaakuba. Jjukira n'abawagizi baba amaze dde okukasoma. Lindako era yamugamba nze nkusonyiye negende abawagizi balina okusonyiwa. Akaaso ke yamugoberezaako nga kagamba ngawe naakulinnyako nenkola bwe nti. Yaligenze mu bantu bangi Nuupu beesonyiye ne batambula. Omusajja yamuwa enkofiira nnene bweti amala gimutuuzaako naamwe agenda mu bantu. Abantu n'atulinnyako ekigenda kulaata. Awo omusajja era yagaana. Agende mu bantu abantu bamusonyiwe. Gabazo tutemyako. Sikubatemyako tasoba batemyako. Baba tukasaba kusonyiwa ne Kyagulanyi akusonyiwa. Bintu bya Kyagulanyi bya Bukambwe musajja Mukambwe abasajja. Si Bukambwe n'akatono talina Bukambwe n'akatono. Era talina buzibu na ku muntu yenna. Wabula ebikolwa byo guweetereze tutambule. Ate gw'otebozaawa. Oli wa double football. Fete tuzanya double football. Naye musajja kati okusinza kulaba kwange ebigambo byayogedde. Manyi luli abadde awanda nnyo omuliro nga wanda muliro aguweereza eno ababo abakibugwe ababuyabuya bati. Naye leero bwe yayogedde okusinza ku lumbe yayogedde nga alaga alinga omweteefuteefu okujja okwetonda. Yes. Era awo tewali amuyinako buzibu. Bw'ajja ne yeetonda tewali taabu. Era ekibiina kimusonyiwa kati ate ne kimuweereza ku mutendera oguddako ogw'Abannayuganda okumuddiramu. Nyini Kyamulaba yabeeranga ne musajja w'empu ani Bwanika waali nnyo batambula bonna era. Ayo naguna mukolo teyagubaddeko yagumulekedde. Ne kuli babadde eri ku FDC. Namulayo ku FDC ng'atwalayo ebbago lyayagala reforms zayagala bakole. Jjukira ate FDC nnyini ebijoogerwako obimanyi. Bya ssente za jjajja. Koze FDC kati yesalawo n'esigalemu. Kati eri endala eri Katonga. Yasalawo n'esigalemu kati Katonga yafuna erinnya lyayo. Ssente. Era lyo yabadde ku yeno yena Nankumbi. Era ebikwatagana eyo obimanyi era bya ssente bali ssente za jjajja. Kati yagenda mu DP. Omusajja reforms zaagala okola ziyamba ggwanga lyonna. Siganye zituyamba n'ekyegeza kugamba tesobola tuyamba ffe nga tetweterezeza. Kuba bw'ava wagenda ate mu DP. Gudu DP era Mpuuga gy'alaga. Era batereza ebintu. Ne bamugamba kavule tosala. Gudu DP waliyo mawuti bakolagana. Bagenda kukwatagana. Bonna basajja be bonna gye bali batuule ensonga bazitereza. Mawu yamukuba wano yamwogerera ebigambo bingi. Ne ffe tetuli nabo. Era kavule tasala ffe teyeetereza. Reforms zino zaaleeta. Bwe zibanga
ziyamba nga bannayuganda zigenda kubayamba zirina amakulu Kavule lwaki abatazireeta ko twagambye otunyonyedde wano n'otugamba temuwala na mpuuga muwala na bikolwa bye kati bw'atereeza mu bikolwa n'akugamba reforms zino ziyamba omunnayuganda lwaki oba tozisa tozaniriza kati ekyekubuuza gwe omuwabutwa bw'abuleeta ku luno nga tabutaddemu akamere kalungi okalya kuba akamere ko kalungi ku luno tagenda kateekamu yagamba tataddeemu ku luno enkoko ng'agisiise bulungi ng'ogamba otya ogambye otya omuwabutwa bw'aleeta ku luno ng'enkoko agisiise bulungi ng'ogamba nti nedda kubanga enkoko yo nsiike bulungi katugenderaawo gw'omwesiga otya reforms akuzikulaze agambye kati actually byonna reforms ziri ku kulonda tugenda mu kulonda 2026 byonna biyamba fa bannayuganda abaagala enkyukakyuka nti kati omusajja waba tuleetedde endowooza ennungi ng'eyo ate ekirungi yamanyi n'okuteesa nga bw'atugamba tuteese ne bali abakulu abali mu gavumenti abasalawo batulongooseze mu kino tumwesiga nga bwe yatuteeseza abasegirinya ne bavaayo ne basowanyana bwe yagamba bye bateeseza na zino reformers zituteeseze omusajja yavaayo n'agamba kuno ne reform si yateesa ye juzi wano yakyogera n'agamba yeyogerezaganya nabali basobola okuvaayo kakati na zino reforms atuteeseze ffe tetulina buzibu atuteeseza abannayuganda tumukkiriza agende wajjajja azituteeseze ate lwaki yeetooloola okubanga nnungi ate n'oli naye ayagala ennungi bwetyo reform azaagalira ddala bannabyabufuzi ekintu ekyo kiva ku ki kitya mwerabira bye mutugamba kuba yavaayo n'atugamba si yateesa era n'agamba yateesa bamutere ku red carpet bamuwe ebimuli bye ate n'avaayo n'agamba nze nateesa mwerabira beerabira omukulu oli bannabyabufuzi mulabeka mwerabira ebintu bino bye mutugamba anti reforms gye tugamba ffe tumulina kubuzibu reforms nnungi agenda aziteese ffe we tuli tujja mwaniriza daily updates Eugene Chaine mwami tegusuulwa nga tutematema mu nsonga atugambye nti mpuuga tatawaana na kuzunga na fayiro tazisaze Kavule asitwale direct wamuzeyi bateese ewajjajja akomewo ne byakomawo tugende mu kalulu mawuteete yateesa teyagenda n'ateesa ne bamuwa bwa minisita n'abalala n'aba teyateesa UPC teyateesa muzeeyi yamwegaana yabayo naganze mawu nekusangawo n'abalabo nabo ate yamusanga obuwa bwa minisita kyogamba bwa minisita yamugwako bugwi ku paaka yali agenda kuteesa sinanyikirako ani nze dialogue tayagala kati reforms agende baziteese n'omukulu afe atuleetere ekiwedde naye mwe muganya okukkereza tetulinawo tetulina kye tulabawaawo teekateeka ki erimu NUP kati tugenda mu kalulu 2026 ayengedde nteekateeka 1 tuli mu z'abavubuka bagenda mu kalulu era tuli mu kutereeza nkalala z'abantu gye balondera era tuli bennyambivu nti engeri gye bazikozeemu bakutuddemu naddala eno NRM girowooza ti terinayo buwagizi naddala wano mu Buganda okusingira ddala era tukubiriza abantu bonna bagende bakebere enkalala abantu batabula ekintu kimu nti oyinza okuba olina ennangamuntu naye nga toli mulonzi buli wabuze omuntu gamba nze ndi mulonzi n'ennangamuntu bweti ennangamuntu tekumala kubeera mulonzi nakusooka agenda kuwandiisa ekisooka bayongeddeyo mwaka mulamba gw'ennangamuntu z'abannayuganda mwaka mulamba twala ennangamuntu yo oddemu weewandiise okakase nti mwoli mu register eya EC kozi batwadde weeks 3 yes tugende ndowooza bagenda process ekuba ngenda kusa mwezi 10 eno y'okukebera mwezi 10 kukebera oba mwoli either way waffe sinategeera sinabala waffe simanyi we bali buuza abakulembeze bajja kulaga we bali ogende erinnya lyo kukebera mu nkalala zennyindi naye tebawandiika na boda categories zanjawulo mulingo mubadde mu register ningo yagala kakasa mwendi erinnya lyange diedio balitereza bulungi we bangamba okulondera weewo omuluka gwegwo parish eyo nebirala omuluka ye parish ekyalo byebyo kati eriyonze tusize emyaka egy'okwewandiisa eriyonze sibadde mu Uganda mbadde saagala byakulonda ne kulunjagala kulonda eriyonze nva mu kifo ekimu ngenda mu kirala kati abo bonna balina okgenda bakikole basobola kakasa nti bafuuka abalonzi tugenda mu kaluka abavubuka nawulirako joza omwami Bwandika ng'agamba NUP temuna structures ku byalo tewali buzibu
yasooka atulagezeze ekibiina kyabwe ekisinde kyabwe ate tufa twagazaaki lwaki Owase n'agamba maniyu temulina training ground temulina bazanyi biba bimukwatirako wa ffe tetulina buzibu ye kyabaakola yatulaga structures ze za PPF ekya Uganda yonna tugamba ku byalo bw'okuba Kabongo n'obuuza NUP ku kyalo mwenako n'ow'omuluka taliyo ye Bwanika yennyini alina ekibiina ky'ebyobufuzi Bwanika alina political party ye structures zo ina wozimanyi asooka atereza ezize ate ayagala ensobe ezaamusuula mwe kubasuula bagenda bakole ekibiina ekyabwe tukirabe abantu bajje bakijoyininge fe atuveeko atuleke obudde abumalire ku kisinde kyabwe n'ekibiina ekyo byebufuzi akirina Bwanika mwabadde yeesimbira buli kaseera kati atereze structure ze Kabongo aziteekeyo tetulina taabu ate tulina obuzibu naye nti mwami Bwanika tereza structures z'ekibiina kyo eta NUP kireke mwami tegusulaga magezi gakuwadde twalabye principal ng'atwala Kapere Bulaaya abantu ne bakuba bakita kubampawa ne baba ebigambo bingi ebyavudde n'ebyavudde eri yandikoze bwati yakoze bati n'abawo no comparing okwazeewo kwabadde kwa Bebe Cool kye yakoledde Bridget ndoza Bridget omutegeera Bridget kibebe ekyeshana ekiteekyo Bebe Cool kyagala ennyo yakizimbidde ennyumba era ennyumba men at work if I may say nti omulimu gutambulira ddala kati twafunye amaloboozi ag'enjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo nga balaga nti Bobi Wine tayagaliza Watima tayagala oba abakulaakulana lwaki Kapere teyamuzimbiddemu ennyumba mufo ky'omutwala ebulaayo okusireyinga mwami tegusula obadde olaba gwe ensonga oziraba otya golaba otya ensonga ezo ku Bridget kye bamukoledde ekyomuzimbira ennyumba n'ekyono okutwala ne Bulaaya ki ekirakoze amakulu ku ggwe abantu batabula ebintu bino ekisooka Bobi Wine His Excellency Kyagulanyi Ssentamu atutta abantu bangi okulinnya ennyonyi bangi nnyo okulinnya ennyonyi Kapere si yasoose buli His Excellency Kyagulanyi lwalinnya ennyonyi agenda n'abantu abatasoba wansi wa 15 ab'enjawulo lwakuba bonna tekyetaagisa kubalaga mu kamera n'olwekyo Kapere si yasoose ekya Kapere kyabadde kyanjawulo nti Kapere abadde mukwano gwe Kapere yajja n'asaba His Excellency n'agamba njagala kulinnya ku nnyonyi ate nga Kapere superstar celeb kumala akaseera tukize tugande Kapere celeb Kapere alina abantu bangi basinga Kapere abantu bamwogerera nti gaye Kapere ku lw'endabika ye n'ebirala tojja kwerabira nti banyumizaako amoti yanyumiza ku Kapere oyo ali inspirational nnyo mu ngeri nyingi nti group yaabwe y'Abamalula Kapere yabajoyininga amoti bino yabinyumiza Kapere najja ng'ayagala azanye nabo ne balaba wa Kapere nga tasaana bulungi oba abulamu kati oluvannyuma okumutambuza akabanga wiiki ng'emu babiri ne babuuza Kapere nti lwaki olowooza osobola okwegatta kwa Malula Kapere n'abagamba nti nedda mu nsindi yo bw'omu asobola okufaanana bwe nti ow'ekikula kye n'ekyo paati nsobola ddala ogizannya era moti agamba nti batandika kumuzannyisa nga kisolo ekitiisa abaana be kibi era naye ng'agamba nti olaba gye mpita bagamba mbatiisa n'ensobola okuzannya now nga sinabagenda ku mukulu oyo Bebe Cool kuba sina nnyo obudde bwe naye kyolina okumanya Kapere asinga abantu abalala bangi ffenna basinga olw'ekyokulabirako kale y'abantu osanga omuntu nga ina oba ennyindo inako ekizibu ekitonotono oba omutwe gwe oba ki ninga ekyo kyamufuukira ekizibu nga yejjemu buli kaseera nti olw'okuba nyina obunafu buno nga yeekubagiza Kapere ali omu kubaddira ekikula kye n'akisanyukiramu n'akikulamu ssente Kapere wano waliwo bambi eyali Archbishop waffe Sepriano Lwanga yeyogera ku kalulu akabadde free and fair mu Uganda muno kaali aka kabokoka
kaali ka Kapere n'omusajja yali aveeyo Kyazanga Sebabi. Kati Sebabi ne Kapere n'abalala bayingira mu nsiike ani asinga obubi. Mpaka zaakwata akati paka ku luzannya olusembayo. Naye omusajja oyo Sebabi sikkiriza nti yali mubi. Nalabanga yali yafuna just nga bonofuna accident. Kyonna yenkula ye baami omusajja wa. Ne bwe bayita ababi Kapere yeesoolayo. N'abalala ne bajja n'abalala ne bajja. Era Kapere n'avuganya nnyo n'abeera wakubiri. Ku ddakiika esembayo Sebabi n'amuwangula. Nenzikira ebiseera ebyo kitaffe mu Katonda omulemerembe Cypriano Kizito Lwanga yagamba nti bwe baakuba omutwe omunene ku Bukedde ne bagamba nti Sebabi empaka ziwangudde. Awatali kwekutulamu buli Munnayuganda yenna yakkiriza Sebabi awangudde mu mazima na bwenkanya. Yes, kali free and fair. Tukwatagana. Nes Kapere empaka ezo yazeetabamu. N'avuganya nnyo era n'amalira mu kyakubiri. Ne gwali eyo gwe kiki osobola okuvuganyaamu mu Uganda ne bagamba nti oli mwasooka mu babiri mu bataano abasinga. Kiki gwe kye bakumanyiiko mu Uganda gwe kyosobola okugamba nti nze tegusulwa oba gundi mu kino bwe bayita mu kino mu Uganda nkwata sisuka bantu bataano kiki oli mu kyoyogerako tekiriiwo. N'olwekyo ffenna Katonda yatutonda mu ngeri za njawulo era ffenna tuli balungi. Era Kapere ng'otadde wali muka Kapere n'abalala beefuula mbu bo batendo bayinza obutasinga muka Kapere bulungi. Awo wenyini nyini wetugambira nti yabadde agwana kuzimbibwa nnyumba oba mizigo ng'egyo Kapere n'asolooza kuba Kapere tali bulungi. Okay. Kapere bwe yajja kiki yasaba? Yasaba mutwala Bulaaya. Yagamba nti njagala kulinnya ku nnyonyi. Era n'emuweebwa. Era n'omulala asobola okubeerako kyamuteekako. Ne kye twayagala omukama waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yamuwa offer gye yamusaba kugendako naye Bulaaya kumuwa exposure era ekyo n'akimukolera. Neggwe nange tukimanyi n'oyo alaba nti abaana bangi abaweererwa school fees abasoma bikumi ebisatu nga babeerwa basasula school fees olw'abakadde baabwe bambi abaafuna obuzibu bwa njawulo mu struggle. Ekirala Kapere si yasoose buli His Excellency Kyagulanyi Ssentamu lwalinnyo ennyonyi agenda n'abantu ttiimu nnene ey'abantu ab'enjawulo era abantu bangi bagenze ebira sijja byogerera wano ne bagenze nga bagenda ne His Excellency Kyagulanyi. Kakati oyo ayagala okuleeta emboozi nti olwokuba bambi Kapere yagenze musajja wattu ye n'agamba nti ate eriyo omuyimbi waliyo omuyimbi mutabani wa Bebe Cool big size ani kati kale oyo abeera eyo mu nkola ye ne point okukireeta olwokuba naye eriyo mulala ayambadde yazimbidde omuntu ennyumba ekyo abantu bo kye boogerako kireese amaloboozi amangi ennyo nti ono yazimbye ennyumba ti Kapere naye singa tisiko bamuzimbiddeyo obuzigo obubiri esalaama abeeka abuuma Kapere n'asolooza n'abaako ne waasula ng'ono kyakolera Bridget kati anti kati bano abayomba n'abayomba ono yakimukoledde kye yasaba kyakulinnya nnyonyi. Kati Kapere bw'anaagamba nti ayagala nnyumba kasita oyo azimba waali nate naye amuzimbira ennyumba nono yamuligisa ennyonyi n'omulala ajja mukolera ekirala. Mu bufunze yazimbidde Bridget ennyumba azimbire ne Kapere no ayinza obutazimbira Kapere yinza okubeerayo omulala naye gye kitegeeza kugamba ate bano abaana be basasulira school fees oba toba owadde kisinga oba kumuzimbira nnyumba nti mamitekusula saboddemu Munnayuganda eri abadde atutawaanya abadde atawaanya abantu nga bimusobedde ye agamba Kapere bandimuzimbidde ennyumba gye yasaba ki oli mukwano gwe nga bwe nosiikana mukwano kubanga Kapere mukwano gwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okumala ebbanga ddene yamusanga ku kitebe n'agamba mukama wange president nze kasita onninyisa ennyonyi kiba kiwedde n'amugamba bw'ogambye nti bwe ŋŋambye yali awo nga bamuyita byonna babikozeeko pasipoti byonna n'alinnya n'amutwala e Dubai ne babeera bonna ne batambulira ddala bonna n'amubeerako ne batambula bonna yes naye si yasoose nti abantu bangi balinnya ennyonyi ku lw'ensonga ez'enjawulo ng'ate Kyagulanyi His Excellency yabatwala
lwakuba ekyakapere kyo kyali kyanjawulo kuba yali mukwano gwe nebitegeerekeka mu bufunze bannayuganda abaleese amaloboozi babeere kuwulani oyo abeere ku bibye oyo abeere afune sayizi ye babugamba afune sayizi ye gy'abaaluba ekirala bantu banjawulo tukwatagana omulala yagala kununula ggwanga buli munnayuganda afunemu fe abaleero abaana baffe n'abazzukulu tubeere mu uganda ennungi byebirooto bya his excellency Kyagulanyi Ssentamu ono ye ebirooto bye byakuzimbirayo mwana omwe ennyumba era naye abikole ki abituukirize kubanga ennyumba ye yagizimbira emyaka 3 naye kakati ono bw'aba muzimbidde it's okay kubanga n'abantu babiri banjawulo badde tewali argument wejjira wakati w'abo ababiri febe tuli abagenda okubalonda tetulina buzibu munnayuganda gyali eyo munnayuganda ali eyo genda wewandise genda weekebere mu nkalala kubanga nga bwabakugambye Mamitegusula muba olina endagamuntu naye nga toli mu register tojja kulonda munange ate mudawo mututawaanye mujuze laale zijjule ng'ate temugenze kulonda ate tudde mu babbi akalulu so tukusaba munnayuganda genda wewandise Mamitegusula nsanyusa nnyo okubeera naawe nange bweti mukyala Claire yawise sibule kubatulaba abatulaba mbebaza so kubanga befiriza akadde kabo okubanga batulaba era tubagamba mu joko naffe tujja kwongera okubaweereza tujja kwongera okubanga tukwatagana abakuno ne Bunaayira katuka tubasiibule atudde mutukwatagana omulundi ogundi yes mwongere okusubscribing abambi mwongere okumpa vibe nda vibe ya maanyi naye mugipikemu mujongeremu cameraman wange ngenda muwa chai asobola okuba n'amaanyi mugule energy drink mwongeremu amaanyi bafunye ba sponsors abakabi kutumiddeko nnyo mwami Charles UK thanks for being a good friend bambi okay tugenda kuba tuddamu